bw'otuuka mu kibuga ky'e Namutumba ekisooka okukwaniriza e Kasasiro abunye buli w'okuba amaaso. Kino kye kyawaliriza Abaganda abawangalira mu Busoga okwekolamu omulimu olwo ne bazambalira ku mugongo nga nswa ne bayonja ekibuga kyonna. Nga bakulembeddwamu omwami wa Kabaka atwala Abaganda abawangalira mu Busoga Peter Kizito Mufumba batandikidde ku ddwaliro lya Namutumba Youth Center 3 ne baliyooyoota bwe batyo ne boolekera akatale k'omu kitundu kino okugogola obucaafu obubadde bususse. Abawangalira eno mu Busoga buli mwaka tukola Bulungibwansi era omwaka guno tuli mu Namutumba. Mwaka ogwaggwa twali mu Lwoka 2016 twali mu Kamuli bwe tutyo. Kale Mukama asaasidde omwaka ogujja ate tujja kukola mu district endala. Naye wabula kye tuzudde abantu beeno Babusiki district basanyuse nnyo. Bulungibwansi ono akoleddwa n'ekigendererwa eky'okwongera okukuuma abantu ba Ssaabasajja abawangalira Busoga nga bali bumu ate n'okwongera okukuuma obuyonjo. Kino kisanyudde nnyo abatuuze b'e Namutumba era ne basaba enkola eno egende mu maaso bawone obukyafu. Okusiima kwange kugenda eri Ssaabasajja Kabaka yeebala enteekateeka eno ebadde ennungi nnyo gye tuli era Ssaabasajja Kabaka awangaale. Neebaza n'obwakyabazinga obuliikolagana n'Obwakabaka okuba nga mwidi mwatukola mu omulimu ogwo guba emulimo mulungi ino gukola mu byobulamu gwayongeza n'ensubula y'ebintu by'abantu baife mu katale bye bakola n'okubakuuma nga bayonda kubanga emidaala giba emikyafu nife abaguzi tibakola ki tibaida. Ate Bugembe bakedde kuyonja katale ka Bugembe Central Market nga bakulembeddwa amakulira akakiko k'ebyensimbi ku district Margaret Ngobi. Abagasi ennyo n'okuba nti beegeresa abaana okukola emirimu gy'obwannakyewa nga tuba kusasula baba nga tulenza omutima ogw'obalaze ogw'okutaamu abaana empisa ennungi ey'okukola okuyamba komite tebekkumpe saavisi. Abatuuze beegatiddwako abayizi aba Wailaka College okulaba nga bakuuma obuyonjo naddala mu kiseera kino ng'enkuba efudde emba okwetooloola eggwanga lyonna. I'd also like to take this opportunity to thank the students. They have really supported because Bugembe Market has not that been clean, but I thank them so much for their support, for they have endeavored to work hard. Enkola eya Bulungibwansi yatongozebwa Kamalabyonna era nga abaami ba Kabaka bakubirizibwa okukulemberamu abantu ba Kabaka okukola Bulungibwansi buli lwa mukaaga. Fatuma Nachwala Kivumbi ne Paul Isabirye BBS Terefayina ageesegeka.